Ku ntandikwa ya wiiki eno abafamire emu essangibwa ekakakala mu town council y'e Zirobwe mu district y'e Luweero bagwamu ekikangabwa n'ekiyongobero owooluganda waabwe Omulongo Timba Magobwe bwe yalinnyibwa ekimotoka kiweetiye mu bugenderevu. Kino kyaddirira Omulongo ono okugezaako okuyimiriza omugaggaluba owa Luba Properties eyali azze okusaanyaawo akabira mwe yali asula oluvannyuma lw'omu ku booluganda okutunda ettaka ly'ekika mu lukwesikwesi. Kigambibwa nti akabira kano kaali kaalekebwawo nga kabeeramu ebintu eby'obuwangwa ebya famire era nga ge maka g'Omulongo Nakato, Magobwe Timba, engoye ekiggwa kw'ossa n'ebintu ebirala. Bino we byajjira nga omu ku baana ba famire eno amanyiddwa nga Ssebugwawo Mulumba yaguza omugaggaluba owa Luba Properties ettaka okwali akabira kano era ng'omugagga ono yali azze okusenda n'okutereeza ettaka lye, ekintu Omulongo Nakato Magobwe ow'emyaka egyali eyo mu 10 kyataasanyukira era n'ateekawo olutalo okukakkana nga bamulinnyisizza kiweetiye n'afa. Akasasaswa Mwe kampimpi kati ono mu kusenda yatwala buki otwalagera okuba musajja mukulu abuukayo okubuukayo obalowooza nti kisota we balowooza bakinyize okukiyiga bakisse mu kukitaba nimye bavudde bajja bakaaba nti muna mututidde omwana waffe mututidde Omulongo waffe mututidde omwana waffe balanse kumuwooyawooyaawo bamugizegizera nga bobitegeera. Tufiiriddwa Omulongo. Omulongo oyo nga yazaalibwa ne jjajjange bazaala babiri nga balongo naye nga jjajja nkaluba omuntu naye nga noono Omulongo omulala ye Mulongo oba ŋŋambe ntya Timba naye nga ekyaleese Omulongo ono okufa ab'ekika baatunda awantu waabwe naye ng'Omulongo oyo baali bamukoleraawo nga kale bamuzimbiranga ennyumba kaŋŋambe bwe ntyo okubeerawo naye omuti ne gukula gwali gwa mutuba kati we baatundawo baaguzaawo mwami Copacopa ye baamuguzaawo kati n'aleeta guleeda yagireese olunaku lwa jjo yamusanze ne babeera ng'emuteekamu amannyo bweti nga mutta. Ku myaka nga baatugambye nga 10 kubanga jjajja yazaalibwa 1926 kati omwezi ngwerabidde naye 1926 naye nga twabazeebazeemu ng'alabika emyaka 10 gyabadde giwera. Nambi Agnes Mulumba omu ku bafamire yategeeza nti omugaggaluba yajja ku makya ne tulakita n'atandika okusenda ettaka lye yagula ku Ssebugwawo muganda waabwe era n'abasaba basooke okugyayo abafu 6 babatwale ku kijja ekirala nti wabula baali bakatandika okukola enteekateeka. Magobwe Nakato Timba n'avaayo mu mutuba gye yali n'atandika okukola olutalo nga tayagala kusendawo ekijja kino wamu n'akabira ka famire. Era yali amanyi oba abantu baali bamanyi nti yazaalibwa n'Omulongo we nga tebajja bagatta wali ab'ekika kye bataamanya kati ate ne batandika ekijja ekirala ne bateekawo taata nkalubo ne jjajja mukyala wali naye nga nze kye nasuubidde kye twalabye nga bamanyi nti yazaalibwa n'omuntu omulala Mulongo munne era bw'anaaba agenze bagenda mwawula bamuteeke ku ki wali eri naye nga baagajje wali Copacopa yabagambye nti musooke gali mugajjeewo kubanga ekiguleeda bwe kiva eri engulu kigenda okudda bwe kiti kiba kikola ki kisigulawo obusiguzi kati munnange kwe kugajjawo amangu. Nambi nga ye kansala w'ekitundu kino yategeeza nti abantu balina okukuuma ennono zaabwe kuba bayinza okufuna obuzibu ne beekwasa abantu abalala nti babaloga ekitali kituufu. Abantu buli omu gyali yenna akuuma ennono ye obutagyerabira kubanga ffe we twagenza okulaba okutuuka ku kino nga abantu bejjako ennono zaabwe ne bazisuula eri oba oliawo kale kaneekwase nti nga eddiini etusuzisiza obwennono bwaffe naye nga buli muntu yenna amanye nga ennono zaabwe n'obuwangwa bwabwe ate baagalenga nnyo ebintu byabwe
kubanga bijja baleetera obuzibu oba oli awo muyinza okutuuka ekiseera ne mugwa eddalu ne musiriwala ne mutategeerekeka ate ne muwoza babaloze naye nga bintu byammwe. Nambi yayongerako nti jjajja waabwe Nkalubo Mulumba Waswa yali yazaalibwa ne Timbo ono era nga abafamire ye baali bakimanyi kyokka omu ku baana era Omulongo Nakato yafudde alina fuuti 15 ng'entaana yagenda mu ya fuuti 3 era nga yaziikibwa ku ssaawa 11 ez'akawungeezi ng'omulongo omulala yenna ku kijja ky'abajjajjaabe okuliraana mulongo munne Nkalubo Waswa Mulumba. Tuziikula abantu baffe abaafa ate ng'eno y'omulongo ate era nga tuteekateeka kumuziika ssaawa 10 kubanga amalaalo twagasimbudde ssaawa awo nga 6 kutandika n'ettaano. Tumuziise ku kijja kyennyini okulinaana mulongo munne nga bwe baamuzaala era naye we tumutadde okumulinaana. Ye naye nga taata oyo yatunda bamuyita taata erinnya lye ye Sebugwawo abeera Nakifuma Nakiwaate ku kyalo Nakiwaate kubanga n'omulongo ono yabadde muwanvu yabadde mu fuuti 18 ze fuuti ze yabadde wa fuuti 18 wansi basimye fuuti 3. Ye Nnaalongo Nabankema Teddy yategeeza nti batandika okuzinga Omulongo Nakato Timba ku ssaawa 10 ez'olweggulo era nga basooka kumuyingiza mu nnyumba kuba yali mwana mu famire naye nti basooka kufuna kyebikiro mu kiro ng'abaloosa era bugenda okukya nga mawulire ga nnaku. Yeresenga bwe kyabaddusi kubanga kuliko engo waddeko Timba kuliko empologoma kuliko omusoto ogwa Nawandagala niko n'enswera kama omusambwa kaliisa naye simanyi n'okutambugira byonna olwasenze ne bidduka. yanzijidde mu mutwe nga mulaba era n'ekiro yazze nga mutudde emitwe era nenzirawo nendaba omukyala ali mu mbuga nga nsemberera bwati n'okubanga tubadde tumumanyi ne muganda wange omu yavudde busiika empewo zamuleese ku bigere nezimugamba gwamugambye omusambwa ajjangu onjoleyoole n'abaana bange bali bweru banzise nafudde dda naye ndi ku ttale tewali wankuumako ndiyonzekka n'atambula n'alabanga obudde buzibye zamugjaako nga takutte nakasente mu ngalo n'asula ku kkubo yakedde kutuuka n'atuuka n'ayita abeeno amannya ge ye Nankuuma n'empita aba nenvayo n'aŋŋamba ngobedde nageze mutunuulira nga ajjudde empewo netukkirira nange nenyeeka ejjembe kasajja tebaani musetu nga bandimulese nga we yabadde abadduse n'agenda nga baviide we baagula bandimulese. Famire yategeeza nti omulongo waabwe yafa kabenje ka mmotoka kuba tractor ye yamulinnya. Bo abazzukulu okuli Mulumba Kalooli bategeeza nti tebamulabangako ng'ali ebisolo wadde okuteega abantu ku kyalo ekyo era nti abantu naddala Abaganda balina okukuuma obuwangwa bwabwe nti era Nakato Timba yali agezaako okwetaasa n'okulwanirira ebibye nti kuba yagezaako n'okugenda mu nnyumba ya famire. Kizze kale mu mbeera ey'okwekanga kuba bakadde baffe bayinza okuba nga bakimanyi naye nga tebakikola ki tebatubuulira kati mu butatubuulira ate ne bajja batunda ekibanja omubadde embeera y'omukadde oyo eyatuvuddeko embeera nejjawo bwetyo omukadde n'abuuka omulongo n'abuuka era twamuziisa olunaku lwejjo naye nze kyenkubiriza bannayuganda ffenna we tuli buli omu mu ggwanga lye ekituufu tukuume obuwangwa obuwangwa kintu kikulu tubonaabona ebiseera ebisinga ne tusanga ebizibu ebyenjawulo nga tetumanyi lwaki ng'ebizibu ebitufeesinga mu mbeera y'obulamu bw'ensi eno biva ku buwangwa na nnono. Bwe tusuula obuwangwa n'ennono tuba tweziise wali embeera yonna esobola kutawaanya mugoberera obuwangwa nga bajjajjaffe bwe baalinga babutambuza tusobole okuba n'emirembe mu ggwanga
era nze nkubiriza abaganda wonna buli muganda waali okukuuma obuwangwa. Eddiini weeziri naye zaasangawo bino eyabaddewo kirabika yabaddemu okwetaasa kuba naye tosobola kukkiriza ofe ng'okola ki ng'olaba. Wabaddemu okwetaasa n'agezaako okulwanako naye ngera omanyi ebyuma by'abazungu biba n'amaanyi nga talina ngeri gye yeetaasa ne bamunyigisa ekikumbi kya guleda ne bamuyuza. Mwana wa jjajja eyazaalibwa n'oyo Omulongo ye yatondawo kuba oyo Omulongo yazaalibwa ne jjajjange azaala taata. Naffe tubaale tetumulabangako naye nga bamutunnyonnyola nti gyali. Era jjajjamwe yazaalibwa n'Omulongo yalinga ajja ewaka jjajjamwe n'amuwa obugenyi n'akola ki n'agenda, ffe nga tetumulabangako. Naye kati embeera bwe yatuuseewo era kwe kwabadde okumulabako era nga kwe kufa kwe. Kati embeera bw'etyo bwe yabadde. Mugambwa Khalid omutuuze yagamba nti babadde ku kyalo ekyo naye Timba oyo yali talina buzibu ku bantu wadde, kyokka abaana bwe baasalawo okutunda ettaka eryo bwe waava ekizibu kino n'asaba abantu okufaayo ennyo ku bintu by'obuwangwa naddala okukuuma ebijja. Nze nagenda okuzaalibwa nga jjajja Nkalubo nno waali naye kyesaamanyaako biseera ebyo nti oba yali yazaalibwa n'Omulongo, naye nkitegedde biseera bino nga embeera eno etuuseewo n'abaana okutuuka okutunda wano, awo tutegeredde nti waliyo Omulongo yazaalibwa n'omukulu Nkalubo. Naye si kyekisoose ku kitundu kyaffe kyewanise wano. Ebyobuwangwa byokwebiri kuba waliwo no saidi awo wa mukulu Kakumba naye waliwo Demba Musota bamwamuwulira naye yava kyewanise awo ewa mukulu Kakumba nga kitaawe yali Muliika. Kale ebyobuwangwa byo tuleme bisuula gyebiri, tutwale ebyobuwangwa baffe ng'ekintu ekikulu tube nga tubikuza mu mbeera eyo. Amanya nze Mugambwa Khalid okuva ebubengwa wano kyewanise Zirowe. Abatuuze ku kyalo balambulula ebyaliwo paka mu kuziika era nga ku ssaawa 11 baasitula Nakato Timba ne bamutwala okumuziika ku kijja okumpi ne muganda we Nkalubo Mulumba. Nyo atumumaliza atumuteekayo atumusitula atumutwalayo atumuteekayo. Zibatusanga meka waziikiddwa? Aziikiddwa Omulongo aziikiddwa ssaawa 10 seddala ku kijja kwennyini okuli baganda be ku kijja kyennyini ekyekika eŋŋamba. Mbeera njagala azadde Omulongo ng'oyo n'omufaako nnyo kubanga abayagala n'omuzimbira akayumba ke omuwangayo ne ku magi kubanga era abadde nga atera okujja ndowooza neyeeyoleka naye nga tebamufaako na buzibu bwonna. Era nga tugendayo awo mu kibira wabaddewo ensikaawo nga tusibayo ebisolo byaffe oba ente naye nga talina tomwekanga nga nako nti oba ali omusanzeeko era toyinza namwekangako nti oba wuuli. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.